ne twerya ddala namuliira ddala kitegeera namuliira ddala nzijukira waliwo olunaku lwe twasiiba nga twerya lunaku lulamba omanyi oh god this is crazy omanyi okwerya ne mutuuka ekiseera nga mwenna ebitundu byammwe ebyekyama bibaluma nkimanyi kyekyatutuukako eri ebuyindi bw'oba omusajja omuddugavu omufirika obeera nga katonda era lwaki tebatwagala lwakubanga batutya abakazi baabwe bonna batwegomba baagala ffe kati abasajja beeri kye batutaagalira kuba abakazi bwe bagamba african baba bamanyi wansi obeera ne engine eri eyaddala kitegedde kuba abasajja abayindi babeera bwe bati nzijukira bulungi lwe kankwatanga mu ngalo bwe kati n'owulira nga konna kafa kagwawo era lwe nasookera ddala kaŋŋamba nasooka nga sikamaliramu temukitwala bubi this is okay kati ne kaŋŋamba ne kantunira mu maaso ne kaŋŋamba lwaki tomaliramu ne nkagamba bwe mala okebera ensawo yange n'agisula wansi nannumba we nali nanyigiriza mu kasonda ka trade ng'ayagala kunkuba ningamba ate kati ono bannange mukoze eki nensooka ne mutunuulira ne ndaba oba ayina emmundu ekirungi tebatambula na mmundu awo omutima ne gunziramu n'amala n'ayogera ebigambo yalina akakazi akayindi akasirikale akayindi nga kayimiridde wali kaseka busesi kafa nseko kyokka nga nze obusungu bunzita nagamba gwe oli mugwira wano kitegeera sifaayo oba olina visa oba olina ki yo tebindya naye wano oli mugwira era tulina kubeera wano eno India era nsobola okukola kyonna kyenjagala tewali kyogenda kukola. Amanya n'eddoboozi ayina embabazi osobola ndi musajja mukiga oli we Kabale home base tegeera so osobola okumpita ayine for short oba nompita ayine embabazi peegi ya TikTok nalabye wagikwese nogikweka wataddeko linnya kati sinze nagikwese actually baadde bagihakinze someone tried they hacked it nogikomya but I got it back I hacked it back naye baadde bagikyusiza n'erinnya I've not been on it actually for a couple of days now ngeza katali ku ddoboozi tutandikire ddala wali olugendo tuluddizeeyo ddala ofuna otya ddiirwa egenda e India okusoma family no it's nafuna scholarship kitegeeza wakola bulungi mu senior 6 si bulungi nnyo naye kale yali byali bya ddiiro okufuna nayita kuba nali nkola sciences namalirawo kunaalya SS bweyogerere nafuna 16 points nali nkola PEM so byajjanga like a blessing in disguise okutandikira ddala target yali yakufuna government sponsorship any university naye nga Makerere ogijjemu nze saagala Makerere saagijusa omanyi omuntu okukusanga nga muba mu tribe y'emu n'afaayo nnyo nze nali nabiva nako nga nze kati obwongo mufokasinze kukola ssente ebyokusoma biwedde kuba byali byantama dda ekyaddala kitegeera so lumu nali ndi e Kabale nga neebase nempulira message ku simu yange unknown number simanyi nani yagisindika naye nga yali agisindise actually kyantwalira ebbanga okumanya nti yeyansindikira message eyo nga ne application yonna maze ogisubmitinga biki nga buli kimu kiwedde lwe nategeera nti yeyansindikira message nalaba message ku simu ng'egamba waliwo eno scholarship okusomera India give me 2 minutes kusomera India gula amawulire oba yangamba amawulire ki kebeera ku page eno n'eno nzijukira page yali page ya 28 gula amawulire ga leero oba yali Daily Monitor oba yali New Vision sijukira soma ku eno page n'eno kuliko scholarship ez'okusoma India amawulire nengagula gaali ga 2,000 kitegeera nebikula kituufu nga kuliko scholarships ne deadline the next day neninya basi nenzija e Kampala
Nentandikirawo application. Okitegeera? Nentandika application process. Yali mpanvu nnyo. No applying mu Ministry of Education, ne babayisaamu, then ne mugenda ne babasindika ku Indian Embassy. Kati bwe nafuna scholarship ejja okusoma India. India wali mu kibuga ki? Sali mu kibuga, nali mu kyalo. Yo bayita Kerala State. Okay, tugenda mu maaso. Lunaku lutuuka olw'okugenda. Tuyisemu olugendo ng'ogenda. When I ngenda ekisooka Harold, that was the craziest. Anti tutandise. Tandise India. Kati, first of all, okugenda India ekituufu nze ndi muntu mujagujagu. I pave my way from down itself. Kitegeera. Kati okugenda India ezimu ku requirements naye nyina okuba ne at least $700. Kitegeera okuba able okugenda. Bamanyi airport ya India ogiraba yonna gikozesaako nga ngiyitako. No stop over. Bali abasajja oyinza obagamba nti nina ssente bagamba genda ozireete ku account. Kati nze kankunyumize ttaano wange. Nze olugendo lwange. Obulamu wange it's been like I don't know. Kiringa bwolaba kubeera nga oli muntu ng'okula. Naye nga olugendo lw'obulamu it's already, you know, put in nga buli kimu w'okyagalira w'okifunira. Kati oyo yenze. Kuba ekyaddala bwe namala oku-applyinga for the scholarship. Process yonna nagispendingiramu obukadde 2. Okitegeera? Naye buno obukadde 2 nali mukoze ntya. 2021 waliwo akalulu. Kitegeera ba recruiting abaana abagira ababala obululu. Abacontrolling. Bana aba police, special police constable. Kitegedde. Kati nze nabirabira wansi nengamba hazino sente za bwerere, government tuletedde sente za bwerere. Otugenda kukola okumala emyezi 3. Na buli mwezi batusasula $100. Kitegeera? Nenkola. Of course waliwo ebintu ebirala bye nakola awo. Kitegeera? Ezo sente nazina ku nsawo. Kati mukwano gwange lumu yangamba nze passport yange okugenda ku applyinga a scholarship eyo. The first thing ekyali kikuyisawo kubanga olina passport. Kati nze nafuna notice late. Okitegeera nga almost hitting the deadline. Kati we natuka ku Ministry of Higher Education. Nali sina passport. Passport yange nagikolera mu nnaku 2. Nasasula $75,000 n'ogifuna okugifuna mu nnaku 2. Okugiyisaawo buli wali buli wamu wonna bakikubemu stamp biki. Kitegeera. Kati we namala okugifuna sente zonna ze nali nyina. Jjukira nvuddewa ewaka tomanyi nze sente zonna ze nali nyina $2 nazitalafiya. Waliwo omukwano wange yangamba naye oli musiru. Sente ezo lwaki tewatandisewo ka business akatonotono. Kitegeera ebeera capital mukati wazitadde mu kino ekintu bwe kitakwatayo. Kati wali ogenda olina nti muzadde wali omubaliddeko. Nze bulamu bwange sina gwe mbaliddeko kubanga nkula. Segedde 5 nzabadde kati wali ogenda nga tolina kyobaleeta. Nga sina kyembala. Nze buli kimu ntandikidde ku 0. Tugende tandika olugendo. Segedde 5. So olugendo lwa airport mbadde njala nkujja emabega. Mutya we nagira wenti ntuuke ku airport. Okay, genda. Naye kale kankuteeke ku airport. So olunaku lwa flight twasimbula. Ticket wali wagiguze? Ticket bagikuwa. Eno scholarship wogifuna. Bakuwerako ne ticket? Bakuwa visa ne ticket. Ekyokulya nakyo kyali kigenda beerangako? Kunyonyi. Okay, genda mu maaso. Nakozesa Air Arabia. Kubeerako ebigaatigaati ebyo bye batuwa. Kitegeera. Air Arabia mpozi esooka ya Dubai. Sharjah. Esooka Sharjah. Ngenda. Njagala onyumiza olugendo lwonna. Olugendo olwo bannange. Olw'enjukira nseka n'okuseka. Kati ekyasookera ddala. Flight yali delayed Entebbe 45 minutes. Kitegeera? Kati we natuuka e Sharjah na nyina okufuna connecting flight entwale India, Kerala. Naye essaawa eneeyawa n'Entebbe we bagidelayinga eve e Sharjah egenda India yo teyadelayinga. Yo yagenda. Kati nali nakatuuka bwe nti ne baŋŋamba ennyonyi yakagenda. Omukazi ne muwa boarding pass n'atunako n'agamba mistake bagikoledde Entebbe. Nankyusiza nampa boarding pass endala. Nampa ne food coupon. Awo kyali Sharjah. Sharjah. Nangamba ogenda kulindira wali eri.
zino nampa food coupon nangamba ojja genda mugundi mu food court bakuwa emmere ey'obwereere ne breakfast y'enkya nga tonnagenda ne dinner ya leero kitegeera naye of course emmere ki gye bakuwa ebeera esigaddewo eruddewo. So I was stranded ku kisaawe Sharjah for another 12 hours kitegeera. Kati enkya ku makya ne ninnya ennyonyi etwale South India. Nzijukira bulungi mu nnyonyi omwo nze nzekka eyali of my kind. Nze nzekka omuddugavu yalimu nzekka. Awo so tandise ogiraba otegedde gy'ogendamu kati. Ne ngamba ki kino ate kati essimu yange neggwako omuliro. Ndi mu nnyonyi waggulu saakyajinze nkitegeera ne ŋŋenda kati nentuka kati waliwo omusajja ku ssomero already nali nyina contact nabo of course waliwo gwe bansindikidde ninde ku kisaawe baba balina omukuweereza. Kati oyo Chali ye according to the program saamugamba nti program yakyusa essimu yange omuliro gwaggwako nti ennyonyi yagize. Kati ye yajja ezo ssaawa eri ssaawa ze zaali ssaawa 9 za kiro n'alinda nga sijja kubanga abazzemu ennyonyi gyali asuubira ennyonyi yatuuka nga siriimu kitegeera ku eyo flight ssaawa 9 n'alinda paka ssaawa 11 ez'okumakya ne bimutama n'addayo ewaka kitegeera nga yina atidde bambi ng'amanyi nabuze era n'awa ripooti ne bawandiika mu group ya university nti nze nabulidde ku kisaawe kitegeera. Kati nze nalinnya ennyonyi India twatuuka ssaawa 11 omuntu gwe badde musuubira ssaawa 9 ez'okumakya tuuse ssaawa 11 ez'olweggulo that same day kitegedde. Kati tulandinze ndi awo ndi confused ekyasinga kati bwe natuuka ku kisaawe bano abasirikale tebatera kulaba nnyo baddugavu kati bwe bandaba African ensawo ne bazingiisa buli kimu ne bakya unpacking buli kimu ne baleeta n'embwa za poliisi ne bajja n'abasirikale b'amamundu nga 5 okitegeera bo bwe balaba omufirika bamanya njaga wano eno sure deal ayina okuba nga ayinawo enjaga awo okitegeera. Ne baleeta amamundu ne baleeta embwa ne ziwunyiriza buli kimu kyonna ne bakingiisa. Awo otandise okugiraba awo ntandise ogitegeera mwe bannange kati bano abasajja mbakoledde ki okitegeera n'ensooka nentamune oba waliwo yantededdemu enjaga nga simanyi ne bakebera buli kimu kati ennamba ze nalina kapapula ne nzisuula ne zimbulako eza buli omusajja na buli omu gwe nali nyina okukubira kati essimu jjukira teriiko sina wenkyaginga ndi mu kisaawe munda clearance ne bangiisa ebintu byange buli kimu everything. Kati nensooka nyigamu awo nentabuka ne mbagamba nemwe WhatsApp buli kimu nkibalaze mbagambye ngenda soma ku university mbalaze admission mbalaze invitation letter mbalaze buli kimu visa buli kimu kyekirala kye mwetaaga WhatsApp nze wentuuka bwonteeka mu kafo wonyigiriza nze tonyigiriza nkubuuza kiki kyoyagala ekituufu ne bangamba oluzungu tebalumanyi checking drugs what kale kati eyo nenjivaako eyo stage nenjiyitako. wavaawo otya ku kisaawe bwe natuuka mu nkyakunyumiza kati nze nga bwe nkugambye nti life yange ebadde planned like I don't know who plans it simanyi but it's always planned at every stage. Nze buli mba neetaaga ekintu kigira wennyini wenkyetaagira tekiyitamu oba a second or at that same time wembera mu bwetaavu it always comes. Kati era kyovula abantu abasinga bandaba ne bagamba oyo mwana wa mugagga biki sirina mwana wa mugagga byendi teri nze amwe ghetto youth kitegeera nakulirawo mu Kisenyi Kafumbe mu Kasa Road kitegeera tugende maaso. Kati nali nkyali awo ku airport waliwo omukazi yali n'omwana we twabiraba mukwano mu flight kati ne bakimanya nti bali mulundi bali bava Sharjah eyo bakimanya nti bali mulundi bamusooza muyindi kati nze nali namanyira bino ebyaffe bye Uganda nti bw'osanga omuntu ali stranded omuyambako bakango like this hospitality yaffe ye Uganda eri abayindi kiba different okitegeera ko si bayindi bokka n'abazungu ewaabwe kiri different sinti bino ebyaffe bye Uganda oze nkulabye gusooka foreigner ngenda kuyamba buli omu atambula agenda kimu kati
bagezaako kye bagezaako ne babireka awo. Kati nali nkyali awo ku airport ntambula ate sigwako n'omusajja yali azze okunkima nanyunyumiza story yonna nga bwe yali simulabangako nkyali awo mbuuzabuuza ne mugwako yali azze okukima abaana waliwo abaana baali bava e Kenya nalowooza gw'omukwabo yali ajjidde abo anti kyembuuza we yakulaba yalowooza gw'omukwabo oba yagamba yakitegerawo nti yali amanyi yenze ye yali amanyi bamuwa ekifaananyi yenze nga simumanyi okitegedde nga n'egundi byonna twabipulaninze kati namugwirako awo nga mu bino biki alagawa biki nze nali nyina namba ya ticca wange nga nagambye ticca wange ajja nkime naye ate nga simanyi nti balectura eri ebuyindi ate bwe baba baavu kitegeera balectura eri lectura e India abeera afuna $50,000 buli mwezi za wano zirimu nga $50,000 eza wano ze kugamba kati za rupees bamuwa nga like 10,000 12,000 nga ze bakolera kitegedde kati nze nga manyi lecturer ayina emmotoka nga simanyi lecturer she is just a young girl lecturer wange class kyange yalina emyaka 26 ye ngaasomesa biki okay eyo system yaabwe gene maaso okitegeera kati nali nkyali nze ne mugwaako nanyumiza story yonna nakulinze nenkoowa nenzirayo omusajja oyo yankyajinga na mirundi ebiri yanzijako $100 in total okuva ku kisaawe yali akutwala wali wala okuva ku kisaawe okugenda gye nali ngenda ku ssomero lyange waliwo kilometers like 140 ebintu byeyo buli kimu kyawala 140 kilometers naye nti lwakuba nze gye nasomera eyo ngayo mu kyalo mu nsozi olinnya ensozi essomero lyange nga liyeeyo tugende maaso so we namusinkana nange ne mugamba my side of the story nangamba okay era yankyajinga mirundi ebiri nentula mu motoka n'aba na Kenya bye yali akimye ne tugenda kati ntuuka ku ssomero mu kusookera ddala titwagendera straight ku ssomero mwagenda twasooka ku university bw'oba ku admittinga mu university universities eri for example nga olaba kati nga wano e Kampala we tuli tubeera ne Makerere emu naye nga Makerere esavinga Kampala Wakiso Impigi like districts nga 5 ezeetoolodde nga zonna ziba ne university emu okitegedde yes kati university yange we yali okuva ku university okuva ku airport okutuuka ku university 90 kilometers okuva ku university okutuuka gye nali ngenda okusomera 70 kilometers okitegeera so netutuuka ku university wonna we batuukira twasulawo kiro kimu nalinako classmate wange ye yali yatuuse dda nga ava Madagascar okitegeera naye nga ye alinga abayindi afaanana n'abayindi ab'e Madagascar bwe batyo so netugenda the next day ne batutwala ku ssomero ne twatuuka ku ssomero bambi batwaniriza bulungi ekituufu kiri nti nali siina kyennyina essomero lye nali ŋŋendamu it's affiliated to the university so obeera admitted in the university then university ne posting in another college kitegedde ekyo kitegedde babeerawo ne kye bayita nga Makerere ne mobs yes babeerawo ne kye bayita University Council for International Relations University UCIC University Council for International what kati kiri ku university zaabwe tebasomesaako undergraduate courses kitegedde ku university kati ngeeyo traditional university baba basomesaako okutandikira ku master paka ku PhD kati owa undergraduate bwe bakuteeka ku college ngeri affiliated to that university yes so ne banteera kukamu eyo college bagiyita Marian College kutikana ne tugenda ne tutuuka ku college ne batwaniriza bulungi yali yaba priests bakatuliki ne banyaniriza bulungi ne bampa omufaliso ne batuwa rumu yaffe ne batuwa emifaliso ne pillows ebyo gaba mateeka that's part of the so ne batwaniriza twatuuka oba lwali lwa Sunday kati enkyanga Monday tugenda mu kiraasi omulundi ogwasooka baana bonna bakwaniriza bulungi
ne bakulaga nti basanyuse nnyo first day okitegeera welcome bonabona ne bakwetolola we bati baagala kubuuza how is Africa kituufu in Africa wali abantu abaddugavu bangi kituufu mulya ki mulina amazzi mulina enkuba yeetonya kuba mbuuze bawulira nti Africa ddungu teri kiriyo like people just dying there on the street ekyo kyo nkimanyi okitegeera ne bakulaga nti basanyuse nnyo olunaku ne luggwa the next day okutuuka mu kiraasi babeeranga abatakulabangako you are completely buli omu ali ku bibye abayindi tebabuuza nakubuuza nti hey good morning ne woba otambula ku simbi hey wasuze otya no buli omu abeera kike everyone is on their own kati neŋŋambi bano ate nabakoze eki yejjo bonna babadde basanyufu ekundaba ate tirinayagala ne bw'obuuzaako ne bw'osalawo okumuuza hayi atunula wansi okitegeera olinga amutama neŋŋamba what the heck ate wano nazzeewa abaddugavu muliyo nga bameka nze nzeka kwekakali kwekolegi mu ssomero lyonna ate nga abaana baalinga 3,000 maamanya kati nga nze nzeka aliyo kati kankubulire gwe muddugavu wekawali nze nzeka nze mufirika nzeke owe Madagascar yalagawa naye yaliyo naye ye ya blendinga nga in anti nga balowooza weewaabwe era ye nga ebiseera ebisinga nga wentambula naye ku street nga bamubuuza mu lulimi lwewabwe bifo nga tanabagamba wa Madagascar era ye bajja okumumanya nga tunatera n'okumala nga era ye kyamuyamba nnyo ya blendinga in kati lwe nabeeranga ku college campus ekyaddala semester yasooka nze saasomako nga ntya ebiseera ebisinga nyina kwekweka omanyi nga bw'obeeranga semester yasooka nalinga serebo actually nga buli omu ayagala kubuuza ebibuuzo 100 ate bonna babuuza kibuuzo kyekimu like balinga bali programmed ebibuuzo omuntu ow'emyaka 10 byagenda okubuuza n'ow'emyaka 2 byagenda okubuuza n'ow'emyaka 7 baba traininga bwe batyo ajja sooka kubuuza had your food where you from my friend why are you here bagenda kubuuza olidde emmere ovaawa lwaki oli wano bw'amala okubuuza atandike job omulimu okola mulimu ki who is your father kitaawo akola mulimu ki who is your mother akola mulimu ki kale kubanga egundi yaabwe eri set up in caste system kitegeera kati omulimu gw'oba okola kikuwa status abeera abala watya gundi what amount of respect gy'alina okuwa ng'ayogera naawe ate okusomera wabeera ng'oti okwogera ng'oyogera naani ate yaliwo ate oli omu Madagascar naye kago mwogera kati omu Madagascar n'oluzungu naye jjukira oyo yalina roommate wange by the way for all the 3 years naye nabwe Madagascar teboogera luzungu kati ngamba mwogera muki boogera French kingamba muki nga tetwogera nga buli omu abeera bibye kitegeera life ogitandika ku ssomero ngitandika naye ate nze ndi a kind of a person nti obulamu bwange bwonna mbadde nga nzekka so n'okubeera awantu nga ndi nzekka it's okay emyaka 3 nani stop yes emyaka 3 naye nakomangawo wano e Uganda wakomangawo sometime for holidays njukira nakomawo emirundi 2 actually naye emyaka 2 egyasooka olonganga ani ateekamu sente nze ezikomawo ngoziya sente nazifunanga bampanga sente scholarship government ya India yampanga sente olonge kwanga sente mekezawa batuwanga $3 buli mwezi $3 ekituufu ate olugendo lwa India teruseeyo kati $3 then government ya Uganda ate nayo netuwa $2 buli mwezi kati buli mwezi zabanga $5 zaali sente walimu sente olwo wali osobola okutambula buli ekiteya nga ntambula nensasula nenzija nenkiringa nenzijayo embeera y'obudde olwo yakuyisa etya musana biki by the way ekimu ku byanjagaza eyo ekifo gye nagenda okusomera walinga Kabaale empozi ensozi ziwaŋŋaana nga ne kaweather kekamu kati eyo South India eri mu same time zone like gira wote same equatorial climate nga ffe wanene e Uganda tuli ku same line wetutyo kati nalinga ali e Kabaale actually otuuka ofuna girlfriend oyo girlfriend gwe mwalaba gwe nalaga ku social media
oyo namufuna nga nsigazaayo just omwezi gumu nkomewo Uganda. Naye waliwo abawala be nasooka nabo abo saabalaga. Naye oyo just namufuna one at the end. Anti story ye gye twagala. Story bamuyita Jumana. Bwe nabeeranga India kati nga bw'ongambye stress okubeera nzekka nabikwasaganya ntya. I used to do Instagram. Nafuuka explorer. Nabeeranga bano ba travel ba YouTubers abatambula. Kati nga ngenda mu town eyo nga nkolayo video kati abe town eri bwe balaba nga waliwo omuntu azzeemu. They share the video nebeera viral. Era nze mirundi mingi nabeera nnyo viral. Era India abantu abasinga bamanyi actually. So nga obudde bwange mu spendingira ku Instagram. Kati abantu abangi nga bamanyi nga bajja mu inbox yange. Kati n'abawala n'oyo we yajjina. Tumaite musoma naye. In fact we yansindikira message yali abeera Punjab. Punjab kiri eyo mu North India. Ate bwe nava mu okuva Punjab okutuuka mu South India we nali waliwo 3000 kilometers 1300. Ngo train na kumeka. Ennaku 3. Era oyo omuwala twayogera okumala weeks 2 n'ajja okundabako. Yatambulira ennaku 3. Naye ye yali amanyi nnyina ssente nimugagga. Oyatuuka yasooka kumpa passport ye. N'angamba ngende munfunire visa tugende Uganda. Okitegeera? Kumbe kwazireko nze ndi mu mbeera yakweyi. Naye sente zonna zirina nali nsobola omupakira. Naye kiribu ekyo kye nabalamu. Nali sinafuna degree certificate yange nga gye nninze kuva ku university. Kati waliwo nze kye nalaba e India kuba ne muganda wange yasomerako eyo. Waliwo ebiseera bye bakomawo ate n'oddayo ate bw'okwata gundi. Exactly. Kati nze nabagamba buli kimu ngenda nakyo. Engeri gye nali nze nzekka eyaliwo ku college actually n'essaawa zino nze nzekka alina my final degree certificate. Be nasoba nabo tebaziyina zijja after 1 year. Kimanyi? Ezaawe bagenda zifuna mwaka mujja ng'omusanvu. Nze nali nze nzekka eyaliyo nagenda ewa principal ne mugamba njagala degree certificate yange ngenda ate sina any sagala kusoma ki kweyongera kusoma nze ebyokusoma byantama. Actually newe nagendera okumalako degree eno mu semester ey'okutaano natuuka ne bintama nga njagala gisazaamu. Ne mpandikira university ne mbagamba nze bintamye wano gisazeemu. Ne banteekaawo ne bampoya we nangamba gimaleeko kasita onaatera okumala gimaleeko ddeyo ogende. Kati Aine omukazi ajja amala okukuba ekiboozi. Kati omukazi ajja mu inbox yange ku Instagram. Kuba nze nali nakoowa abakazi abayinde ebyaddala kuba basirusiru ebyaddala ngeri gye babakuzaamu abayinde bakula n'abazadde baabwe eva. Okitegeera nti newobeera olina emyaka 4 omuyinde ow'emyaka 4 abeera emotional ng'akaana k'emyaka 5 wano eno. Era bw'omuyombesa ennyo akaaba oba musajja oba mukazi kuba ebiseera ebisinga babeera ne bamaama baabwe. Okitegeera era India omuntu bw'afa bamala omwaka mulamba nga bakaaba. They mourn for a whole year. So ne kajja kaana kasiraamu ne kajja ewange ne tubeerawo twamalawo just like 5 days together. Ne kampa passport yaako ngafunire visa ne ticket. Saabifuna kuba nze nali nninze ki? Nali nninze degree certificate yange. Final degree kuba bw'omala. Wali ebintu byo wali wabifunye dda. Anti yo yali esigadde. Bw'omala okugraduatinga ku college. Ebyo bya muwala byo wali wabimaze. Ebyo byogamba kati ayinza okujja n'embira naye naku 5 nga mba musiru. Anti badde manya baba yini. Nga siva Uganda. Soka kumuwasa. Oyo muwala yali yeewaggula ewaabwe nga tabeera na waka waabwe. Okay. Kali kaana kato kalina emyaka 2. Naye nga tekabeera waka waabwe. Ayagala mujje mubeere na Uganda. Ayagala tubuuke tugende nga byali byamutama. Kati amala olutegeera nti oli plus. Kati awo naye ekyusa. Naye singa namuleeta nali ngenda kukola ssente nnyingi nnyo. Kuba nzijukira nze nali trending e Uganda wonna ku lw'oyo omuwala. Naye tebyannuma nze kuba ekyaddala ekituufu kiri nti nange nali muleeta Uganda. Naye nali ngenda kubanga user nga njala mujjako content ate nga kinnuma kyeddala nze nali simwagala.
kitegeera ate kale ekituufu kiri nti omusajja Omunayuganda abadde waneeno n'atestinga ku bakazi Abannayuganda bw'ofuluma wano n'ogenda mu bayimbi tosobola kubaagala oba abakazi aba tribe kabira yonna endala yonna kitegedde ati kyekyo simanyi kino oba nsobola okyogera ku kamera oyo omuwala ebyaddala ng'abayindi bwe babeera ekituufu nze nange we yansangira naye nina stress zange so ne twerya ebyaddala namuliira ddala kitegeera namuliira ddala nzijukira waliwo olunaku lwe twasiiba nga twerya lunaku lulamba omanyi oh god this is crazy omanyi okwerya nemutuuka ekiseera nga mwenna ebitundu byammwe ebyekyama bibaluma nkimanyi kyekyatutuukako bambi nakalya nzijukira bulungi waliwo lwekankwatanga mu ngalo we kati n'owulira nga konna kafa kagwawo era lwe nasookera ddala kaŋŋamba nasooka nga nasikamaliramu temukitwala bubi this is okay kati ne kaŋŋamba ne kantunira mu maaso ne kaŋŋamba lwaki tomaliramu ne kagamba oli musiru oyagala kuzaala ne kaŋŋamba ye ne kaŋŋamba mpa olubuto njagala lubuto ne kagamba yushwa eri ebuyindi bw'oba omusajja omuddugavu omufirika obeera nga Katonda era lwaki tebatwagala lwakubanga batutya abakazi baabwe bonna batwegomba baagala ffe kati abasajja beeri kye batutaagalira kuba abakazi bwe bagamba African baba bamanyi wansi obeera ne engine eri eyaddala segedde kuba abasajja abayindi babeera bwe bati balinga bawala butono bwe buti kuba bo ebintu byokwegatta tebabikola nnyo just babikola nga baagala kuzaala kitegedde so ne kaŋŋamba njala ompa olubuto nentandika okubanga buli kiseera nkamalira kyemmanyi nakalekera n'olubuto naye kati ba abayindi ne bwaba n'olubuto ne bwaba nalwo takugamba kuba abakazi abayindi tebatabaana kati mumala genda mu maaso kati tumala tubeera awo naye nga buli kiseera akyaliwo awo taddangayo waabwe akyaliwo awo twamala ffenna nkugambye ennaku 5 nga buli kiseera abeera ku ssimu ye kati bo balina ekintu kya culture yaabwe abazadde baabwe babeera bakatonda era bo Katonda waabwe asooka abeera muzadde ne bw'oba oli ani omuzadde eri ate abazadde abayindi gwe bakambwe va ku bino mu African parent omuzadde omuyindi mukambwe kitegeera so bwe yalaba n'alaba ewaabwe kazini we baamukolera embaga n'akaaba n'agamba raba kazini wange baamukoledde embaga ne kimunyiga n'anoonya enamba n'atandika okugenda n'abeewaabwe ne bamusudiya mikwano gye ne bamusudiya ne bamugamba oyo mufirika muleke mubi abo baba babbi batunda enjaga biki kitegeera kati ne kaŋŋamba kasooka ne kaleeta awo embeerabeera awo ne keekyusakyusa ne kamala ne kagenda ne kaŋŋamba kati kaŋŋende nafunye omulimu omulala naye nga waliwo kyali gwe kwogera nako ng'abeera akakubira amasimu ne nkabuuza naye ani ono kumbe yo kyali yakawagula ne kagenda ne kalinnya train nako mukalabako kamala ennaku 3 nga tekankubira nga buli lwe nkakubira kaŋŋamba ndi bize ne kanzijjako nemanya kano kankyaye ebyaddala nange nemala nenkakubira bwe namanya nti kankyaye nenkeesonyiwa naye nalina vidiyo zaako mu ssimu yange nga kali bwereere byonna nga kali bwereere nga tuli ffenna kati neŋŋamba zino sijja zitanga ndi wano bayinza okutta kasita nali nzigaza yenaku ngaawo ntonotono nzire e Uganda neŋŋamba kankaleke era bwe natuuka eno nange nembita ku Instagram kali kambulokinga buli kuwamu ne kanbulokinga ne kankubira nga kanegayirira please nenkagamba kati kokiwulire tumanyiranga Bannayuganda kitegeera nenzireka era vidiyo ezo zabeeranga ne views waliwo vidiyo eyalina views miliyoni nga 15 leka
abayindi baagala ebyo ebyolonese mumala kati in fact kanfuula serebe indi ebyaddala nga teri atamanyi era abaana abasinga bali ekubye bali e Dubai baba bali abo abayindi babaleetera ono omumanyi babalaganze kati nawe bajja mu TikTok bangamba waliwo omukwano wange yakundaze muyindi tukola nabo wano kitegeera kati waliwo video saturating ennyo kuli mu train yali byatuukawo bitya okutuuka kweyo level etuuka omugwe n'omusirikale okwagala okwegwa mataayi kati awo lumu nali mu train nga nali nva waliwo ekitundu bakiyita Vaniambalam nga nva Vaniambalam ngenda Bangalore. That was my first time okutambula okugenda e Bangalore. Kati we nali nva e Vaniambalam nenfuna train ticket nenyingira naye nga wabeerawo abasirikale wali akala abantu abasinga bali racist ebyaddala tebagala muddugavu naddala abasajja ebyaddala tebatwagalirako ddala so omusirikale n'ayingira train nali n'omuyindi awo nga manyi oyo omuyindi yali yandaba ku Instagram nga bw'onobeera ne bafaanizi bo ne bakusinkana naye ate bo bali abayindi bwe bakusinkana basanyuka nnyo bambi kitegeera ng'ali awo tunyumyanyumyamu muvubuka kati oyo omusirikale bwe yayingira train n'alowooza nti nange ndi muyindi kitegeera bwe yasanga nga tuli mu vibe nali nyambadde akakofiira kati n'atugamba in fact twali tuyimiridde mu corridor abayindi abasinga mu South India abaddugavu n'asaba oli tiketi ye n'agimuwa n'agitunulako n'agimuddiza n'ansaba eyange n'engimuwa kusooka saayogera kati we namala n'enjogera n'awulira eddoboozi lyange n'aŋŋamba mpa passport yo nemugamba n'enzijayo n'engimuwa bwe nagimuwa bwe nti n'asikayo essimu ye mu bwangu n'akuba ebifaananyi front page back page buli kimu kyonna n'akikuba ekya passport yange neŋŋamba ate omukyali storage waliwo kye nabbye oba yabadde annoonya kitegeera bwe yamala n'anziriza passport yange n'ansikako ensawo yange nemubuuza taano kiki kyonoonya mu nsawo yange n'aŋŋamba mwe abaddugavu mutera okuba n'enjaga ndowooza olinamu n'enjaga ndi mu kukebera oba olina enjaga nemugamba what bwe yamala okukebera ensawo yange n'agisula wansi n'annumba we nali n'anyigiriza mu kasonda ka train ng'ayagala kunkuba neŋŋamba ate kati ono bannange mukoze eki nensooka ne mutunuulira ne ndaba oba ayina emmundu ekirungi tebatambula na mmundu awo omutima ne gunziramu n'amala n'ayogera ebigambo yalina akakazi akayindi akasirikale akayindi nga kayimiridde wali kaseka busesi kafansiko kyokka nga nze obusungu bunzita n'aŋŋamba ggwe oli mugwira wano kitegeera sifaayo oba olina visa oba olina ki eyo tebindya naye wano oli mugwira era tolina kubeera wano eno India era nsobola okukola kyonna kyenjagala tewali kyogenda kukola neŋŋamba ate kati ono bannamukoze eki bannange oba avuddewa kitegeera kyenakola nze omanyi sinyigira mu ttooke nenvaawo nentambula nengenda mu kooki endala bwe natuuka mu kooki endala eya train abatakitegedde n'agenda mu kitu ekirala ekya train nensooka ntuula wansi nawulira nga njala kaaba obusungu ne bunkwata neŋŋamba naye nenziramu ne mulumba nemubuuza gwe buzibu bwo kiki kyonjagaza nkukoze eki lwaki ojja onywerako enjaga lwaki ombuuziza ebyo ebibuuzo byonna nkubbye eki bw'okebedde ensawo yange osanzeemu enjaga nkulaze nyina ne visa ne passport gwe obagambye ndi mugwira ndi irigo wano eno nemmala nemuviira neŋŋenda era nga obusungu nga bunzita neera neŋŋenda mu kooki endala mu kitu ekirala nenziryayo nenteeka essimu yange nali nkyayimiridde awo ne mulaba nga ajja
nenzija esimu yange nenjitega abantu abebuuza balaba video bagamba ani yaji recordinga ekyeddala bwaliwo n'abayindi awo abalala ba recordinga nabo bwe balaba akavuyo ne bajjayo amasimu ne batandika okurecordinga naye bayindi bonna balwa recordinga ng'omusango baguteeka ku nze olw'okuba ndi mufirika bakutte nga abantu n'enjaga kati balowooza buli omu aba n'enjaga nenjitega kati bwe yajja awo we namurecordingira nga tamanyi okitegeera nange nga muyokya ebibuuzo mubuuza in fact awo we na recordingira eyo video that was the last part kitundu ekyasembayo ebisinga ebyaliwo terina yabirecordinga kaali kasajja kaali kanyiivu yes nga ye alina obusungu bwe ku bafirika nga simanyi lwaki Helios Media tujja kudda tutandike n'obulamu bwa Aine ng'akomyewo wano Bible ebadde wansi nakedde kukola nakedde kudduka eyo nina ebintu bye nasooseemu interviews nasooseemu naye next time it's okay era Bible tebadde no interview teyeetagira Bible yeetaaga kubeerawo ya just yamalira kisi yakunyumyamu Aine tweyanziza nnyo tukyazeewo kale see you next time tujja kuddamu olugendo lwange olwo lukyali lwangu olwennyini tukyalunyumyako tukyagenda nyumya ku bulamu bwe India tuyitemu ebintu bye walabayo era emyaka 3 gye nali e India byonna ebyakutiisa emyaka 3 nze njibala nti I lost that tujja binyumyako ekitundu kya bulamu bwange byonna ebyakutiisa depression gye wayitamu olunaku lwe wawulira nga bikutamye